Council Nalukola, Council buno baka bajja bukusale bajja bukuwa. Which ewedde bwe baserabidde. Council Nalukola nakutuukirira ne kugamba ebintu Electoral Commission byegenda okukola ne nkubulya buli kimu kye bagenda okukola. Kati ndowooza ofunye obujulizi ku bintu binakugamba. Which ewedde nakubira Council Nalukola ne mugamba nti Electoral Commission egenda ku making sure nti either omuvubuka wa yeito omuvubuka Segirinya oba muwala wa Kigongo ono wa NRM bawangula akalukano by all means. Nengamba Council Nalukola nti bagenda creatinga polling station empya mu suburbs za Kawempe North constituency. Namugamba before nuwa mutu okujja okukola ekintu nali nakigambye dda Council Nalukola bagenda creatinga polling stations mu Kawempe North constituency wabula mu suburbs bagenda creatinga polling stations empya nakimugamba Council Nalukola. Ne wogenze ku mawulire kibulira abantu nti ekintu nakigamba week before nga kino tekinnavaayo manye no video bagenda jikwa Council Nalukola nakugamba bagenda creatinga polling stations empya nenkikugamba era nokifuna bulungi nnyo. Nenkugamba nti bagenda kugezaako kwagala okukidnappinga n'okozesa effujjo n'okuleeta bakiface byonna wabirabye kati tobadde tonnalabako kyekya polling station empya kye baakuliyetinze nga nye sigenda kumala budde ngenda kuzanya ka video ka comrade Nuwa Mutwe ake explaining ebintu byonna nga wabyogedde wabula njagala mu security alert eno ongambire boss w'Electoral Commission Simon Byabakama tosobola kungamba nti wakuliyetinze polling station empya mu Kawempe North nga tolanze nti mugenda kuteekawo okuwandiisa okupya mu Kawempe North. Simon oyagala tugamba mu Uganda yonna mwakuliyetinze polling station mu Kawempe North within a period of 1 week and some few days ne mu registering abantu abali mitwalo mukaaga. Ngenda kuzanya video ya Muganda fe Nuwa Mutwe explaining ngera kugamba constituency ya Kawempe North linda kuwano okusinzira ku kipapula kyendina wano ebaddemu abalonzi emitwalo 16 wabula eyingidde emitwalo almost 2. Kati njagala mumbulize Simon Byabakama ne akulya ebyokulonda Kawempe mu constituency ya Kawempe North dilwe mwalangira nti mugenda kuwandiisa balonzi mu Kawempe North constituency lwe mwalangira nti mugenda kuwandiisa balonzi kubanga bw'olangira nti ogenda kuwandiisa balonzi kibeera mu public domain n'olangira ku TV ne radio nti abaagala okuwandiisa ng'abalonzi abapya mugende wano FBCD wawe mwateeka abalonzi abapya be mwawandiisa era mwakikola ddi. Sabuno bunkenke bwennyini mu kalulu ke Kawempe North era nakulegula nabaleetedde comrade omo ng'agezaako okubanga atulaga engeri gye baplaninzeemu okubanga babba akalulu kano. Kakati nakulwalero tulina omukulu oyo Kabuje yasa fena gwe tumanyi amanyiddwa nga Fred Kajubi Rumbuye aka Chemical Ali nga naye akuleetera engeri ki abasajja bano gye bakalculatinzeemu ekintu mukulabika nga oba oliawo bali mu pulaani ez'okubanga ate babba akalulu naye kano tekabbika era nkukakasa nti tujja kubanga tukola ki tujja kubanga tukawangula kagwa keeke tuwonye tujja kubanga tukawangula. Intimidations z'omuzirabye ekibooko ne zivaayo emigo live blades rubber blades rather bintu bingi nnyo bye tulabye baganda baffe bali mu makomera ag'enjawulo abamu banyiga biwundu bali mu malwaliro naye era tejja kubanga kitulemesa okubanga tuwangula akalulu kano naye nga pulaani n'enteekateeka zonna bamazidde okubanga bazikuwa bano abaami be bapulaaninga naye ate nga mukwano si gwe gusoose tuze tubiraba obuwanguzi ne tubeera nabwo abantu ne batandinga in big numbers okubanga balonda naye oluvannyuma era ne balangirira owaabwe bwe baagala kinaakola wano e Kawempe North nze naawe namunnange nga tukyaliko ebyo ebyakalulu mubadde mukimanyi nti musajja mukulu Zambali Brasio
yagobeddwa ku TV. Nsonga ki munnange? Nsonga ya byabufuzi. Jjukira abadde, sigamba nti abadde, nalabyeko nti alina n'intentions z'okuba nga yeesimbawo e Nansana municipality. Naye munnange mbu gyevuddeko neeno yagenze ne yeegatta ku Nalukoola ng'akampeyini nga kumbe abakama be buli kimu babadde bakitadde ki, babadde bamuziga, buli kimu babadde bakiraba. Munnange yabadde tanatuuka, yabadde tanava na kulaale eya Nalukoola. Mbu nga email zaalumye dda biibino. Zambali eggulo bamuwummuza ku mulimu. Biri ebintu bye yayogera bizanye, soko bizanye we yali katuuti. President Kyagulanyi oye! Nalukoola oye! Sebo President, waliwo omusajja bamuyita Desmond Tutu yagamba, in the season of injustice, when you choose to be neutral, you have sided with the oppressor. Mu biseera ng'abantu batulugunyizibwa, bwe weefuula munnamawulire mbuuze ndi Naapa Wengwa oba weegese n'abo abatulugunya abalala. Nze munnamawulire w'abo abatulugunyizibwa, era ensonga zammwe nzikutte kannabwana, era munywere. President mumumpeera akalulu, ne Nalukoola mumumpeera akalulu. Ra kya Oyo muganda waffe Zambali Blasio Mukasa be yava ku Raale nga ndowooza bwe yava ku mawulire simanyi bayagasomako olwo nga mugamba, oh, she passed by the HR's office. Jukira Zambali information gye ndafunye, lindako mmale okufuna omwana yampadde bwino insider malo basomera. Zambali bamuwummuza paka ng'obululu buwedde. NBS tekyayagalira ddala byakulaga saidi. Jukira waliwo changes ezibadde zigenda mu maaso awo, okuva lwe mwabagamba musima be balina ttale ssente asima ya biki ne mubabanja obululu bwe mwakyusa mwabukyusizaawa n'ebisigadde baagaye nti enough is enough, baamawulire. So mbu tebaagala bya saidi. So Zambali be yagenda kulala awo naddamu era President Kyagulanyi, naye oli kyekyali kimuleetedde obuzibu. President Kyagulanyi kati n'akiddamu ne wano. Naye nga kye nategeddeko ni Zambali yali yateekamu ebbaluwa ng'asabye guno omwezi gwagenda okukoma guno, okusinziira ku my inside source mbu yali asabye guno omwezi gwaba akomako okukola ki, okucapa. Now ng'era agenda mu bululu, of course. Nawulidde ayagala kujja ku kya Nansana municipality bamuwe n'ekyobwogezi bw'ekibiina nti kibadde mu pipeline. Byonna tulinda kulaba oba bina it will come to day of light. Mbadde bagala muwa kyabwogezi bwa kibiina ne Nansana municipality nga jajja tetumanyi oba kaadi banaagimu oba nedda, naye nga awo yatowe biyimiridde. So kati my blaza be yagize n'awaga yaliwo kulwaba amawulire ne bamugamba nti nedda katukulinda obululu nga bukoze eki buwedde. So ne bamuwummuza weewaawo zeze ensonga lwaki Zambali Blasio yagobeddwa ku TV. Naye ng'era nga wayogedde twali ebintu bino tubiwuliddeko koko edda, oba mujjukira oba yali Share Spice Diana, era nayo n'avaayo katuuti n'agamba Mr. Ex-President simanyi bikoze bitya, ne tugamba ono anaawona ono, naye kwolwo yasimatuka, naye this time around kyamulidde. Era nga tweyongerayo munange nga tugenda mu maaso, nabagambye ku nsonga z'omukyala Seninde Rosemary ono nga ye coordinator wa NRM
mu Central. Omukyalo ono yaliko Honorable Member of Parliament, Woman Member of Parliament wa MPJ. Omukyalo ono yaliko Minister mu government eno yennyini ekyaliko, eyayimiridde mu maaso ga kamera n'agamba nti in fact mbu abanakibiina kya NUP ebigenda mu maaso byonna babyereetera, era nti mbu balina n'obudde obusasulira ebintu ebyo, mbu bagenda ne basasulira ebibinja ebyo bibakubemu kibooko bakolereko amawulire. Oba oliawo gwe naye bamwanukudde ebitiya, bamusabudde era bamwesizaamu eggaali nga kulaga nti gwe okula amagezi ogeerabiddeyo. Kubanga Rosemary Sseninde gwe mmanyi ow'ebiseera biri n'ow'ebiseera bino bwe beesanga balwana. Rosemary Sseninde wali mukyala wa NRM naye ebbanga lyonna ng'olondebwa n'aba opposition. Rosemary Sseninde wakulembera abantu b'e Wakiso oba abakyala b'e Wakiso okumala emyaka 20 beddubya ebisanja bina nga tolondebwa ba NRM bokka, wabula ng'olondebwa n'ab'ebibiina ebirala. Era tewaliyo omuntu ne bw'aba yakyawa NRM atya abadde alina busungu ku mukyala gwe Rosemary Sseninde. Buli muntu abadde akwagala nga NRM ne bw'eba egudde ye omu ku ggwe abantu abasooka okulowoozebwako ne mu gavumenti endala. Ng'abaali abaweereza mu gavumenti ya NRM abantu be baayagala, kubanga wali mukyala alinganga akataala akaakira mu kibuyaga kunta. Ye gwe omu ku bakyala abaali baagalwa mu NRM naye ng'ate tebaagalwa ba NRM bokka, wabula nga baagalwa n'aba opposition. Era abantu b'e Wakiso baali bakutwalira mu kiti ky'obwamaama, mu kiti ky'obuzadde, kubanga ye gwe mukyala ataavangayo ku defendinga statement ez'ekisiru ku bikolobero gavumenti ne poliisi byekoze bannayuganda. Kyekyatuukawo, kyekyakutuukako mukyala Rosemary Sseninde. Tugambe nti obwongo bwo tebukyakuweereza kusinziira ku myaka gyo. Obwongo bwo n'entegeera tebirevolinze mubiri gwo na myaka gyo, kubanga ebiseera biri ng'okyali wansi mu myaka. Rosemary Sseninde wakola bafulumyanga statement ez'ensonga, era tewafulumyanga statement za kabampaani era ez'ekisiru. Statement ezirina okufulumizibwa b'abasajja mivule, statement ezirina okufulumizibwa babajjo, statement ezirina okufulumizibwa ba Frank Gashumba. Nga Rosemary Sseninde yaliko maama Wakiso okumala emyaka 20 nga ye gwazifulumya olw'akabampaani mu kiseera kino. Bwe kibanga aba opposition bakolagana n'ab'ebitongole eby'ebyokwerinda babayise bubi ratings zirinnye, naawe oyagala kudda mu parliament tandika. Lwaki weemenya ng'ogenda osaakaala endago? Lwaki weemenya ng'ogenda oterawo abakyala buttento jja nti ebizibu by'e Wakiso bya buttenti simanya ntamu za kugenda kuziika, twakulondera tuziikira. Kola ekintu kimu, toyonoona ssente zo. Ndaba oyina access y'amaanyi nnyo ku bitongole eby'ebyokwerinda ebitutta, ebitutulugunya, bijjaati n'ebirala. Genda obigambe, nsaba munkubemu nga lemukuba abaana ba Nuupu, nsaba mummenye okugulu nga lemwakumenya Aitawa, nsaba muntulugunye nga bwe mutulugunya Bobi Wine. Nga lwaki oyonoona ssente zo nga waliwo enkola ennyangu ey'okuwangula akalulu ate ng'ogiyina access n'okusinga ffe si ffe tusasula poliisi oba si ffe tukozesa poliisi. Kiregeeza tetulina access ku poliisi kusinga mmwe, ate ne mukama wo Museveni kennyini ayagadde nnyo okufuna ku legitimacy emyaka gy'atufugidde obumbula. Bwe kibanga ffe abamuwangula amaanyi tugajja mu kutulugunyizibwa, tugajja mu kukubwa, tugajja mu kusibwa, tugajja mu kuttibwa. Museveni atekewo ekiwalaata bamupompolemu omuggo bamukwatirwe ekisa abantu bagale n'okuba omusajja omukulu. Olaba bakuba ffe abaana abato mwenna ne mukwatibwako, naye ate omusajja omukulu alina n'ekiwalaata bwe banamupompola batuuni mu kitwe nga gye bakuba street papisi, olowooza mugenda kufuna ratings zenkana ki? Ng'owajja ati akubye Museveni, olowooza kigenda kukola amawulire genkana ki? Lwaki otukkiriza okukozesa ebitongole by'ebyokwerinda ate ggwe by'osasula era by'oyinako order nga ye ggwe commander in chief owa armed forces
ate n'otuleka ffe okukozesa forces zo. Era bwe kiba nga tukolagana n'abasajja bano batutulugunyenga then kaakati ke kaseera bakwatibwe. Lwaki bavumaganya gavumenti yaffe ennungi the mighty party NRM? Abasirikale kitegeeza be basuula NRM. Abasirikale baba basuula NRM. N'osigala ng'okyabasasula omusaala, n'osigala ng'okyabongeza amayinja. Era wali His Excellency Bobi Wine n'obatumangawo nti mugende mu mukubi ratings zirinnye. Yoweri Kaguta Museveni ne Rosemary Senninde kati kye kiseera mutuleke tugwe. Mwe muba muwuliranga mu kutukuba mwe muli amaanyi gaffe mutuleke tugwe. Nammwe ke kaseera mufuneko ku mirembe nga ffe we tugifunye. Mufuneko kwagalwa nga ffe tukufunye. Nammwe mutandike okukubwanga. Kuba sirowooza nti gavumenti eyinza okuleka obuyeekera buno obugikubiza sanctions, obugisazizzaako obuyambi bugende mu maaso n'okwandaala, kubanga okusala ku nsi obuyambi bubeera buyeekera. Lwaki abasirikale n'ebitongole by'ebyokwerinda byonna bikola ku gavumenti yaffe the mighty party ya NRM obuyeekera nga mutunudde butunuzi? Ensi ne bagisalako obuyambi lwa kukuba bantu, lwa kutta bantu, ne babakuba sanction ba Abe Kandiho lwa kutulugunya bannayuganda. Baddamulira ne famire zaabwe mu kaseera kano tezikyasobola kupuluma ggwanga lwa kutulugunya bannayuganda, ng'era temukwatabo. Ababakubya sanction, ababasazaako eggwanga obuyambi. Bwe kiba nga bano okutukuba mwe muli amaanyi gaffe mutuleke tugwe nammwe babakubemu. Mukyala Rosemary Senninde mutuleke tugwe nammwe babakubemu, nammwe mwambukeko waggulu, nammwe mumanyi kye kitegeeza okuvugira ku sympathy n'okwagalibwa olw'okutulugunyizibwa. Njagala bakumenya omugongo mukazi gwe owuta akalulu. Njagala bakumenya okugulu nga Haitawa owuta akalulu. Njagala bakuttenga Rita Nabukenya owuta akalulu. Njagala bakube muto omuggo nga Michael Kaliika owuta akalulu. Ebirungi bwe muba nga mumanyi we biri, nga mumanyi n'ekiwanguza opposition ebbanga lino lyonna, then mume lwaki temukitandika? Bwe kiba nga kano kakodyo kaffe nga mwakaguddemu mukitandike. Naye ne mutandika n'okufuna abaana abanuusa amafuta ne mubaleeta bakuba abantu emiggo enkya nojja n'oyasamanga jazz. Abo bakolagana n'ebitongole bye mu bupunze. Ffe twawadde abaana ab'emmundu. Ffe twawadde abaana ab'emmundu kati mutuvunaane ogw'obuyeekera. Era nabo mubavunaane okusekeeterya gavumenti nga bakuba opposition. Era munoonyereze emmundu ezo zaavuddewa. Kyogamba opposition eyina emmundu. Oba Museveni asobola okwebaka nga awulidde nti waliwo emmundu etali mu mikono gye. Mwaddidde ne muleeta abaana bakifeesi ne bakola effujjo ku bantu. Omu n'atuuka okuwalampa emmotoka agende Karuufu atunuzeemu abantu emmundu ati twagenza sikaninga nga baana bayaaye ba mu ghetto. Abaana abayaaye b'omu ghetto. Abantu obulumi balina bungi. Era nga nawe wootunuulira mu butuufu ate omuntu n'avaayo n'akola statement wezze zitakwatagana kiba kimenya omutima. Nabagambako waliwo minisita yakola statement era kyensuubira nti n'essaawa ya kakati teri muva ku mutima kubanga yakola statement mu butuufu nga bakubye abantu emiggo, baakubye abaana mu masasi baafudde. Oba mujjukira saga eyo mu 2020 eyo eyaliwo mu Novemba. Minisita n'akola statement nga talina, ominisita oyo yali mukyala, nga talinaamu ka buntu, naye tewaayitawo omwezi omwana we gwe yali azadde omuwaati mu nsi n'afa nga talwadde, nga takoze eki, mbu yava mu jiimu. Bwe yava mu jiimu n'akomplayininga waawo kati niwe kati bagenda okutuusa mu ddwaliro. Omulenzi n'afa. Teri asanyukira muntu kufa, naye lwakuba nti abantu balina ebiwundu ku mitima olw'ebintu ebyali bibaddewo ne statement ate ezaali zikoleddwa, abantu tebaalema kucelebratinga. So
si birungi n'akamu. Naye statement y'omukyala Rosemary Seninde yalese abantu nga beebuuza nti ensi eno tulagawa. Nga tuvuddeko eyo munnange tuddeko mu entertainment kati nnyo. Zari the boss lady afuddeyo n'atugamba nti bannange bamaada ne bafaada bwe munaalaba nga mbakubyemu ate ekiwere ekipya temwebuuza nti munnange mulamu wammwe gwe nalonda Mr. Lutaaya omu bw'ati kirabika yankubyeko ekyapa. Ne tugamba ate bino biki? N'abitulaga. Indeed munnange Mr. Lutaaya nga musanyufu bitya nga bali eri n'agamba tuli mu swawumu naye kyendaba oba nammwe kye mulaba nti ssaawa yonna mwandiraba nga nange mbakubyeko omulamu wammwe. Naye mmwe Kamen will leave you in a desert with no water mukamanyi. Keeko byange ne Shaki bitawali kye mukamanyi. Sajja omubeererawo n'omukolera buli kimu n'akeera ku makya n'akulaga amazzi. Kasaawe tulaze mukazi waffe omupya oba mukyala waffe omupya naye bwe mulaba nga mbaleetedde mulamu wammwe omulala. Mubyogera mpola. Temunnenya. Esawa za kusiibulukuka South Africa kansooke nsiibulukuke someddwa eno ne ssenyiga nnemeddeko bannayi ku nsi kuno yekikikyo. Okitegeera ekintu ekyo omusajja yagamba nti mpaawo atalikaaba. Naye nga ssaawa yonna Zari agambye ajja kuba nga atukubako embooko y'omusajja. Katulinde tulabe oba kitiifu Shakibu yayenze oba gwe yabadde naye yabadde mukwano gwe Justy teryamanye. Naye nga tuvuddeko eyo munnange mwana mulenzi Douglas Mayanja abasinga obungi gwe tumanyi nga Wizo Manezo yavuddeyo n'aba nga yeetondera omukyala Julie Zawede. Amanya bampita Wizo Manezo aka Seguya Mayanja Douglas era okusinziira ku incident yabaddeyo ku weekend ntuusa okwetonda kwange eri mama wange eri sisita wange Juliet Zawede ebyabaddewo tebyabadde birungi namuwebudde famire ye mama we bataata bambi nabayisiza eri era ntwala okwetonda kwange sabadde mu mbeera ntuufu weekend bikiyabadde mpanvu mama Julia n'amaaso nga sigala ndi ate njagala okweyanza bambi okulabirira omulwadde saali kusasudde lweta ate nanjogera ebigambo ebyenkana bwe bityo era nsuubira mami wange asobola okunsonyiwa ebintu bigende mu maaso kuba sisita wange mama wange ate tukyali omu kwagala nnyo mami nsaba kunsonyiwa. I'm sorry. I don't know what to say. Nga byonna nga bigenda mu maaso waliwo eŋŋombo egamba nti omwana omusirusiru avumya nnyina. Oba mubadde mukamanyaako mbu omwana omugezi abeera wa taata era mbu omwana omugezi oyo taata aba amuwaana oyo nze kennyini oyo nze buli kyolaba oyo nze kennyini nange nakola naye mbu omwana wabeera omusiru ewaka yakwata busiru bwa maama we era nakakati ne Wizo tekiganye maama we bamuyisizaamu egaani. Maama baze babuulirira abaana baabo naye weefuula atawulira. Maama weefuula atalaba bye twogera. Ngowooza kimu abaana bange babawalana abaana bange diisi abaana bange daati maama ebigenda mu maaso obiraba. N'abaana bo babuulira amazima. Abaana babuulira amazima. Osaawa zino owooza tetwagala abaana abo simanyi Wizo ddaagadda naye okimanyi omwana asitwagolinga ne kokeyini. Maama okimanyi. Maama okimanyi mutabani we ebidagadagala byemukuba. Naye wanaye olinza omuziiko era oddemu otukaabire ng'onoonya sympathy katunaakusaasira tuti. Buli kampeyini oneegezaako kubetalinga obulamu bwa Wizo owooza tetumwagala. Kati gw'osuubira Juliet Zawede mwagenda labirira abaana abakulu abeera n'abazzukulu abakuwa abazzukulu abakulabirira abagala okusinga ggwe. Kale zisi gwe wandigendeko bakamiliyoni wali olowooza mulwadde nnyo olaba gwe tewagenda kuba wali okimanyi kikawaanyi ne maama ge wandigenze kasa wategeera nti bali mumala gwe n'osigala
Neraba Wizu mbeera gy'alimu. Maama kyogamba akatambi ako ng'olabye Wizu kakusanyusa. Maama Kabira akatambi ako kakusanyusa okulaba mutabani omweyembeera. Si bwe lusobose akali nsikini wakalaba. Incident bungi nnyo bw'olabyemu Wizu ng'akuba omukazi asuddawo abaana abazzukulu b'abaleesi. Maama kambuuzi embeera ya muzzukulu we kuwoomeseza ettooke mutabani we kuwoomeseza ettooke. Mwizi wa mu bisolovinga internally nga family. Now do you think you've done enough? Oya kuzika mwana mulala. Oya kuzika mwana mulala maama. Wizo yosinga nyako ke agenda ayingirira Abamerika bano. Ababyane mu okuba essasi byakola kwa nalete fujjo mu Amerika. Mu Amerika abana bagula emmundu ku myaka gye baagala bazitundanga bijanjaalo mu buli dduuka. Mu Amerika agenda kukola effujjo liri ery'okugwiragwira okuwoggana bamukuba ebyasi. Nkugambye owulidde ebigambo ebyo kyokka mukyala wattu Mama Proshe Mayanja ali eri si yatuma abaana bakole bye bakola naye wali owuliddeko nga bavuma Taata Mayanja batera nnyo ebigambo byonna bigenda waani wa Mama Proshe Mayanja. So oli ku NCK TV ankugamba kimu nti munnange oba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringing that notification bell sharing liking ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.